Fadi TV jimbaniriza akadde kano asize mutya mwasibye mutya bagifolo nga namwe bagikumira kwamba temedeka abali mu ggwanga erya Oman namwe bali mu ggwanga erya Iraq namwe bali mu Uganda ne bagamba ati kimwakola kyamaanyi nsonga za Becky kwosana omwami wamanyikiddwa nga dictator Amiru songedde okubanga azikola ki azikwata wansi ne waggulu jjukira bano munange babegakawo balangira nti baawukanye completely era nti wakyaliwo kibagatta wadde n'ekimu era nti esinza okuba nga kibagatta ndowooza baana kakati ssaawa zino Becky yakakanya agenze driver we musajja mukulu yali driver we kubagamba nti yali kameramaani we amanyikiddwa nga Abudu okuba erinnya eryokubiri ndyerabidde era nga wano olunaku olw'eggulu baakoze ne akapati nga bamuteekako akaweta yamutaddeko akaweta awo olunaku olw'eggulu ebifaananyi byafumiriza mwabeera mwena abasinga babaddeko ku social media akati no munnange zaali teziri busa olunaku olwo zabadde lwali ebifaananyi bikedde kubanga biteebwa eby'omukyala amanyikiddwa nga Rashida ye mukyala w'omwami ono era nga bagamba nti omwami ne yaleesewo Rashida nagende bwakyozi ne Becky yaleesewo Rashida alina abaana 3 era nga bagamba nti nno mukyala we Rashida gwalinamu abaana bali 3 yamututte ku poliisi bakubalika muzigo n'agenda mu maka ga Becky ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku social media musajja mukulu amanyikiddwa nga Abudu erinnya eddala eryokubiri ndyerabidde yebba wa Becky era ono yali driver we era nga yali kameramaani we jjukira bano badde bakamala okukola restaurant badde bagituma Amiru Foods era nga restaurant ebadde ekola bulungi efumba ebitoobero emmere bafumba buli kimu kamaga etambula bulungi ng'ekutte ne baba gigaggweredde muntu wange ate nga bintu bitabuse nga baawukanye banene bayawukanye ebyaddala social media olunaku olw'eggulu byasibye bitrendinga era abaddeko nga bali online bonna mwabitegedde omuntu ng'abaddeko ng'oli online ku social media wabitegedde ebya Becky okubanga yawukanye dictator Amiru bagita Fadi TV gimwongere okubanga mufolowinga ate musubscribinge munyige kade kanonye ku mannya ga musajja mukulu ono Abudu erinnya eryokubiri ne baba sibyangu kandi balongize wano ndi batuuseeko omwami yesekajja Abudu yali driver we era nga yali kameramaani waabwe ng'atera bakuba obufaananyi ebifaananyi bibatimba ku social media sekajja bw'atyo bwe yabuusewo ne boosi we bagamba okuwangaala kwa kapa kugiriisa ku ddiba ly'emmese okuwangaala kw'emmese kugiriisa ku ddiba lya kapa is it olw'ensonga nti kapa zitigomya nnyo emmese ne munange okuwangala kwazo nawe okuzeetera okulya ku ddiba lya kapa ate munange kapa ziba zitigomya naye ate bweba ewangadde efuna chansi neekola ki erya ku ddiba lya kapa kakati munange kikigenda mu maaso omukyala agamba nti mukulu ssebo watwese mu nnyumba n'abaana 3 ssebo gwe n'ogenda watwese mukazi gwo we n'ogenda omukazi yagendedda mu mbuga z'amateeka agamba nti asitiko Sekajja ne Becky bakwatibwe omukyala yagamba nti munnange omusajja yabuuse lubuusi n'atuleka n'abaana n'atulekawo n'agenda bugenzi omukyala atabuse akati nomunnange awo wetuli ensonga zino zinaggwirawa dictator Amiru musajja watwalina ku macupa bedde bintu byaddala munnange byaddala Amiru yalowooza nti omukazi ayinza okumuddira naye si omukazi yabadde serious sure eggulu ebintu bakifudde official naye kakati sasa mukazi watu ono w'abaana gyali yali maziga omusajja fabutote Becky siyobola okuba nti yalina akasente kawera yasize okuba nga akola ki atwala bba wa munne omanyi bangi babudde nga boogera ku nsonga ze nga bagamba nti Becky abasajja bonna bazze ng'afuna nti yabadde abawasa mune wa Amiru bwe kyamutemesezza okuba nga yeekyangana okuba nga munnange akugamba atabukira Becky n'omugamba bawukane lwa Becky kumufugiriza mbu Becky yasinza akasente yadumira buli kimu Amiru yabikola era nga ozijja kwati ziri busa ne Sekajja ajja kuba yawukana naye bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku social media ku
ku mukwano gwa oba ku relationship y'ababiri bano empya eya Becky Akwatiddwa ne Ssekajja Amiru ng'abasinga bagamba atejja kuwangaala olw'ensonga nti Becky ajja afugafuga abasajja yabawasa biki naye nga ayongera okuba nga ofollowinga tosubscribinga onyiga ekkade eno bagita Faali TV ensonga ze ziriwo omukyala yeekubidde dda enduulu mu mbuga z'amateeka bamuyambeko balabe nga munnange musajja mukulu ono Ssekajja tabalikawo bwatyo nabaana mu kazigo gamba nti bannange poliisi munyambe ne kooti kakati tujja kuba gye bijja okuba nga bikomekera byonna bisibyakugwa kati byatandise eggulo manyi byasooka ne bitambula mabegako nga basinga bagamba kontenti vidiyo ya luyimba bikira ebintu byali siriyasi Becky ne Ssekajja Becky ne Ssekajja yali driver w'embu obwetegereza information ye trending bwe driver we yakakanya afuuse bbaawe nange yiwatu Amiru omusajja watu bamuleseewo wenda bamukolaga effujjo ku social media nga bagaba bamulekedde piraawo we musajja watu wali ku Amiru Foods badde bakola restaurant nga ya Akabye nnyo ya tabu nnyo mutawane badde ekutte naye ale kakati bino ebizzeewo gitera okuba nga kola ki egwa mpaka ku ttaka fulaati ebigezzeewo bino simalanga kwawukana simalanga biki poziko Amiru newankubadde badde bafunyamuko obutakanya kubanga ekyamazima sigamba nti bayawukanye eggulo bayawukana dda kitegeeza bwe ba restaurant bulijjo weeri ng'ate bayawukana dda ejja kusigalawo nga weeri tujja kuba tumanya wa gye bijja okuba nga bikomekera bw'inaabangira video shoot tujja kulabira eyo naye nga ebifaananyi byonna yali ebitambula dde biraga nti munnange bayawukanye tujja kumanya birina nti bijja kuvaayo mpola paka tunatuuka ku ntobo yaabyo byasibeerako online nga ofollowinga ate subscribinga bonna subscribinga ojja kuba nga omisinga wadde ka update yadde n'akamu wadde tojja kuba nga omisinga yadde gwe just followinga ate subscribinga onyiga ekkale bwatyo Ssekajja Abudulu bwe yayiseewo omukyalo n'abaana 3 mu kazigo n'agaana ne Becky yagambye lwaki ngenda gye basaanika ng'ate waliyo gye bajjula n'agamba owaayi kangende wa Becky gye basaanika emmere bw'eraggiira yagambye kangende gye bajjula naye ebyo yamulese mu kazigo n'agenda wa Becky yazimba